amanya gange nze Choice May okuva no kako Sparks 256 mwe bali subscribing ku our YouTube channel chemukola cha tendo mwe bali viewing commenting buli kimu kyonna tubisimira ddala ate nga program eno ebera etwa Celebrity Patrol kutusizako amawulire ga entertainment gonna mu buli nsonda making sure nti tusindikayo ne tujja ne tukuwa nga sigena kubanga nkumisa mawulire geno tandika nago onaku olwalero gegaba yimbi abadde ne music mu covid ono naye nga bafulumiza zi audio so nga tubadde tulindirira zi video abala tulindirira list ng'omukulu wa Ekibenda ali atusuubiza nti list egenda kubanga efuluma list y'ennyimba eziri ku album ye gye yatuuma Kirabo egenda kuba nti efuluma namwe mugirabe mulabe n'abayimbi bakoze n'ababenjawulo aba Uganda n'abatali ba Uganda abali bamusaba ennyimba n'omukulu Drake na kokwe na Rockwell so twabadde tukyali awo omukyala legendary Rachel Magola na tweeting n'agamba nti I'm so happy of Ekibenda okuba nti agenda ku redoing olimba robanga ina tetutamanyi oba yaluzeemu yekka yaluzeemu na Rachel Magola wosi tujja kulaba tululindiridde Ekibenda we for you era nga balina n'oluyimba ne Jasmine oluliko kati oluli okutambula bayita bannange mu lunoonyeeko at Shiba nakyeyombekedde naye yali yakola oluyimba ne Sama Soldier mu mujjukire okuba nti alina kolabo ne Arinda Mubiru ekikondoolo kati luno Raina ne Shiba baluyita Njira Love era nalo video yafulumye mwana mwala yanyiridde bukyanganyirira that is the true example definition of nakyeyombekedde mwana mwala yekoledde sente ze ate no video egenda baso enyirira mwe mulina omukulu eyatuwa olugendo lw'eggulu naye yafulumiza video yagambye yeyo mulimu gwe bataddemu awalinga General Salim Saleh kyesimanyi oba fefo nafuna zino sente ng'omukulu omuji oli mukolamu ebintu ng'ebyo kale si birungi lwadde tubadde twagala video naye okisusizzaamuko anyway bwe tubanga tuvudde kwabo abalina zi videos abalina ennyimba ezitambula be bantu abalinawo sente bolabira ddala nti tibalinawo omuntu okufulumya video n'oluyimba mu covid ono tuli mu pandemic ya bad black kankongeleyo ne mwana muwala Naira Ali akyali mwana muwala akyali amukyala naye nga awangalira eyebweru yafulumya emabega kawo yafulumya post ku Instagram nagamba abayimbi bangi mu kimekinze naye temuyisa mu mitendera ajja kubeera nti oyimba bulungi eddoboozi like temuwakinze very hard ng'omuyimbi engeri gy'alina okuyitamu mwe musasula abapresenter musasula aba DJ okuba music wammwe ndooza abapresenter ne mubasasula babakyaze ne musasula zino simanyi oku-uploadingayo ku zi countdowns kwegamba buli kimu nga mwe mugulirira bigulirire musasulayo busasuzi naye of course sente zo zezikweyimirira and of course oyinza like kugula muntu oba kumukozesa nga tumuwadde sente that means ne kasente oba oyinawo which ebintu ebimu ebigaana mu bulungi you try the other way si buli kimu nti kirina kugenda mu mikono giri straight bangi bavayo ne bakomentinga bwe mwali Cinderella baby president wa Uma namugamba kyoyogedde kituufu era I'm on your side so bantu bangi era bakomentinga mwe muli omukulu Sendi omusajja gwe tumanyi nti music entertainment kyekyo omukulu Sendi gwe tumanyi nti mu bintu bya entertainment ba artist ng'oyagala kwe analyzing akugambye nti baneno bayise mu category ngeno bano bayise mu kineno okutuuka ku kye bali like akuwa ekintu like nakusengeta nagamba oyajayitawo oyo tajayitawo onalina kukola bati onalina kukendeza mu malala kugamba yoyo be bantu betuwa respect nti baluddewo era wayogera ekintu tulina okubeera nitugamba mukulu Sendi yayogedde kakati we yayogera on one of the platforms gyaliko nagamba Naira Ali kyayogedde kinzo bashitufu naye ne music tayina abaana abalumba abashiba abasindi ba Spice Diana abaana beekoleredde okitegera bataddemu nabo that time abamu beerusiza kuleka nti music atambula kati gwe ovayo n'oboogerera ekituufu naawe music wo talina nnyo olugendo lulyawo kuba abalina music ne ba celebrity be Uganda betubala nti beerano bakyali mu ggwaga Uganda naye kati oba wawagguka mukwano kitegeeza music tewali kakati omukulu yayogera byayogera gye yabyogera yonna Naira Ali yali alaba ng'akenga n'agamba bannange
ate mu bantu abalina okunziramu n'okunkomentinga you shouldn't be Sandy. Okay, if it's Mr. Sandy yandibadde alina amagezi gampa nangamba okay kyawegedde kituufu but balina kukola we bati oba balina kukola we bati nagamba nedda omukulu Sandy you are very old enough okuleka nti ovuddeyo oyogere ku ebyo nagamba Mr. Sandy and the likes Mr. Sandy and the likes akokeka sinzo okunyumira mwana gwe ogaba level now of all the people that took expecting akuvuma muntu ngo yalude mu industry no gamba musimanya Sandy and the likes of who the kasukuzi the what nedda abo bantu bakulu fine bayinzo bakale batoyine age naye bye bamanyi biba bingi mu industry ne babe bantu abamu abajane mu industry nga bayina ababatunudde so go vino bayita the likes tubata tukutegera cause lunaku lumu obadde still you need them okuwa ku comments okulaga nti Naira Ali kyawakoze kikyamu like in any way mu bufunda oyinawe wetagira those likes the waise the others and the likes novayo novumo omuntu mbusimanya mbu yalo Naira Ali tulyawo tukyali kubya Naira Ali simanya biki netugwa ku listing eno kuliko njite budget njite bat ngabayimbi bakatiriza nti munaife general twaluzinga sente bweziti era zetwetaaga so ndozo omukulu yabadde awo n'abagamba write your name ne sente ze waluzinga tusobola okuleka nti tukola ki tuzikuddiza mu binaina ebyokubakwata nemba wa biliyoni nga temumanyi mu buli omuzi alina kufuna mbasi bitegera so ne bejoininga tujjukire nti baaliko eggulu aba Uganda Superstars Association saako ne UMA eya Uganda Musicians Association ndoza ne batuuka ku nzikiriziganya aba superstar ne bategera nti UMA yajja kulema yakubeerawo si yakuvaawo just like that kakati ne batuuka ku nzikiriziganya ndoza ne beevaamu ekya United Musicians Superstars Association ndoza kyekyo kakati ne bafulumya list mbulidde ekyokukiyita budget list kiti nga bagamba nti omukulu nga kuliko amanya ag'enjawulo kuliko Dr. Jose Chameleone tesimanyi oba doctor oba je yatuuka ddi okubeera kubanga I think wetuba tuwandiika ebintu nga bino ebya list tulina kugoberera alphabetical orders nga ba Abdulmulasi be balina okusooka ba Abdunyugunya be balina okusooka ku list nate omukulu Jose Chameleone omanyi ebintu bino ebisinga weweesoosa ate ofiiri wakati Jose Chameleone yasooka ku list kati Jose Chameleone simanyi oba ye muwandiisi oba omuwandiisi w'ekibiina kya Superstars ntegera bulungi naye nga Boba Mayanja family era nkubiriza abawala bonna abali eyo oba oyagala kufuna ku ssente wandibadde oyingirako ku Mayanja family kuba bonna kwebali kuliko Dr. Jose Chameleone nakuddako omukulu is it Palaso yasingana mukulu we ne mukulu wa musinga legend waffe Chameleone muto wa musinga sente yetaaga obukadde 820 yeah we believe that Palaso yalina good music mu lockdown era yatandise okulamula doza milioni 5 n'okudda agulungu okupangisa Palaso balabalamu naye abalina mathematics omulungi ogattagattamu Palaso is one of the people deserving okufuna ezo sente kakati nekuddako abantu abalala nagambye ne bamayanja bonna mwebali kati ne wizo mwali yetaaga milioni 600 naye kye tugamba okay Chameleone is a we believe nti Chameleone yandibadde azeetaaga like zimugwana as a legend ne nanyini kibiina as the president and Palaso had good music mu COVID believe it or not kati ate wizo kyesitategeera oba ye agiriramu wow kale bandi mwadde milioni ebisatu kyetamanyi bataddeko n'ez'omugenzi rest in peace naye wizo watukozeemu akantu ba B2C betaaga milioni 5 ba Abdulmulasi ne kati Abdulmulasi sente ze wataddeko zaaki oyongera mu bizigo okoloocha business ye y'ebizigo oyagala jongera mu kusente za Salim Sale sikutegeera Karo Kasita yagenda nayogera nga bali mu meeting mbunze bampangisiza milioni 10 omukulu namugamba gwe Karo nasirika
nagamba ke banampa ke nagenda nako naye tetwalabyeko bantu ba superstars ng'ekigambo bwe bakimenyawo kati nga ba Spice Diana ba Shiba ba Jasmine balina music tetwabalabyeko ku list netugamba hold up baliwa bosi ba superstar tebalina hit tebagwawa ne batugamba nti amutebeewandiisa oba teweewandiisa zino sente zo oyinza obutazifuna naye anyway nabo si be bali obubi ennyo Spice Diana yakayimba ettaki yayimba ne ku e-concert kwegamba abamu tebali bubi be baaleseeyo kati mbw abali ku list bali obubi ennyo naye babawe sente zammwe naye ate ekisinga ennaku nti ba artist fine muli mukaaba naye n'abasomesa bali mukaaba tetumanyi oba sale anyway kubanga Jen katatakwatagana tene music ngate waliwo n'abalala ab'emirimu emirala nga nabo bakaaba but tomanya bajja katugenda w'omukulu Barhagare July baby n'oyo nga yakuza birthday eyo mu katale kati omuntu amutabukira alinga atalaba covid anyway Balam yavaayo nadduukirira omuyimbi gwe tumanyi yeetaaga obujjanjabi Lily Puzzle nga yasookera mu ddwaliro ly'ebbombo ery'amagye kati n'avaayo ne bamutwala e Nakasero nga gyali okufuna treatment naye nga yeetaaga sente zimuyambako okulayika nti asuuka ate nga bamukolako naye ekimuluma ddala bakamusala emirundi 2 naye mbu tekizuuka saabasawo kati neneebuuza musala waaki anyway omukulu Balam yavuddeyo n'amuddukira n'emitwalanga tetugamba Balam ku sente ze wajjayo ne sente z'olina gwe nga big boss emitwalo 5 anyway akatono kaziramulisa naye ate najja n'emitwalo 5 amalala weegati n'agamba gavudde mu ba friends oba fans oba friends oba supporters of General Muhoozi netugamba okay thank you General Muhoozi naye kati ezizo ezajjiddeko okuyamba ani omwana ziriwa ate ne ba supporters b'omukulu Muhoozi nga muli baavu nnyo ye balimu bameka oba babamu 5 nga buli omu akutte emitwalo 10 so sente ntono nnyo ku ba supporters ba Muhoozi okay ba supporters bayinza okuba kalenga bamawalewale kate balina naye okay ezajjiddeko ba supporters bakoze ogwabo ate ezajjeno nazo tuzaagala wani kati bajjeno be batukutte Jeno Salim Sale Jeno Kayanja Jeno Muhoozi kwegala tutambulira amajjeno ensi yakyuka kakati Balamu gye bamusangidde eyo nga nnyonnyola sente zaawadde omukulu Lily Puzzle naye nga byasojja no si bye bitono n'agamba naye banaye abantu mulindeemuko ono omwana ani atamumanyi nti yali muwagizi wa Nuupu ani atakimanyi nti yafiiranga ku Bobi Wine ani atakimanyi nti yali biwoowoolo mutima gwa Bobi Wine naye kati omuntu n'atuuka ku ssabwe erito mbu yadde ne kaposti ne kalema principal okuteekayo nti nga bwe bakusondera emmotoka yeeyo eya Amdika teekayo posti wadde kale gwe mbugamba mbu siyina naye at least musondere omwana ku bulungi bw'ekibiina naye ne tumugamba by'oyogera obuyinako obukakafu nti omukulu tannawaayo yadde ku buyambi ye waaba awaddeyo gwe kikukwatirako waayo z'owadde osirike naye kati woowaayo ntandika okusojja abalala omuntu buli waawaayo nga mumaze kwogera biba tebikyakola sesi omuntu amalina kumala kukola ki kwerowooza but nali nina byendaba awo ne tufunayo ka emergency message bakayita agent emergency nga batugamba principal awaddeyo miliyoni 2 ziyambe ku Lily Puzzle naye kati abantu buli bwe bunaavaayo ng'ensonga muzitambulira ku principal mulowooza we munaakola ennyo amawulire sibategeera mwewumuzeeko omusajja yafuuka wa buvunaanyizibwa ebintu ebibutakyayagala kati nga kamera nzizo bba zimukola na bubi nga takyayagala waba ayambye mutima mulungi muleko omusajja we yayingira obufuzi yazza musango abamu mwatandise omwekwasa timuli mu mbeera eyo mbulabubwe muli mu mbeera eno naye ng'obwavu bwakkuluma tolina gwe weekwasa omanyi just to heal ebintu bino olina okufuna gwe weekwasa nti weyeyandoga akola kino just okweggyako obuswavu nti tolina kyokozeewo tolina kyolina naye ng'omukulu mumuleke waba wakuyamba ajja kuyamba aba si wakuyamba gwe yamba ate oba oyagala kuyamba because oli yayambye oba oli tannayamba omwogere bireke anyway Golola Moses of Uganda yakugezi naye nga
Oza gunde yego bali ogunda omukulu Majok yatukubidde Gola Moses of Uganda. When Gola Moses, his history yali boxer. And if you're boxer, you're boxer, tosobola kukola boxing, kickboxing, you have to settle. Kati Gola yagenda ne yeetumiikiriza n'agenda n'akigattako kickboxing. Kati kamukiki si mulungi, ali mulungi mu boxing. Kati kuba tujjukire Nage ayina engeri gye yagwa mu nnuumi ye wagigwamu oba owoomye. Naye w'omukuba zino ensambagiro oba omututte kubanga ye professional, he's a boxer. Naye kale omukulu yakubiddwa naye nga teyakkiriza mbu yakubiddwa. Kati yagambye mbu Majok waba mwagalamu erya steady ajje Uganda. Check empewo z'abajjajja baggolola bali Uganda watagenda nabeeri. Abanyagange nsigadde nze Trace Mewe bali kuba nti olaba Celebrity Patrol okuva ku nsigo eri akakosi 256 bali subscribing ayo bali kulaba. Tell a friend ajje yerolere ku byana yerolere ku basabula tuwa level wayina okugenda oba oyina byogenda nga tebikwatagana oliawo owa mwana. Musobola kungoberera kako Instagram yange kweza Trace May, TikTok Trace May, Twitter Trace May, Facebook Trace May. Kwegamba bannaye erinnya lyeryo mubeere bulungi. Sawa sajja wangala.